Yesawa tujja mutwerinde. Tuli mu kkubo kaakati saawa zino zennyini zino ze mulabirako mu motoka mulaba abantu banyiridde. Mubalaba. Oyo ye maama. Tujja mutulinde. Mu ddakiika ntono nnyo tugenda kuba tutuuse gye tulaga Nakifuma okuggulawo. Naye bannaye si kuggulawo buguzi wabula n'okutongoza. Anti eyo ye Mekka yammwe. Mekka olwaleero tugenda gimenyaamenya. Tuzimbewo ekibuga ekirala ekiyitibwa Dubai. Amanya n'eddoboozi. Ono Omulanzi Yibanda Kakoma. Eri abantu. Emikolo gyani ejja Nansamba. Gye tugendako gyennyini. Emikolo gya Nansamba giri bulungi nnyo. Pulezidenti w'eggwanga omu amwesunga omulabako era bamulindiridde mu ssanyu epitirivu ennyo mazima. Agulumizibwe nnyo Mukama Katonda ekitiibwa ng'amawanga gonna gamwesinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Tugenda ku mukolo gwa maama Nansamba. Omukolo gw'abasawo b'ekinnansi nga naffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era tutambudde bumu ne maama era tusaba olugendo luno Tonda Namugereka atugerekerenga lulungi nnyo era nga lwa mulembe ne gye tugenda emikolo gyonna gisituke ku ntikko. Abasawo b'ekinnansi mwenna mbakoowoora mu Uganda n'ebweru waayo. Ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mwenna mbakoowoora mu Uganda n'ebweru waayo. Mujje tusinze bajjajja b'abaana mwenna twetabe mu kibiina kya maama. Obuwangwa n'ennono ku ntikko mu Uganda. Ab'embiri mwenna, abaluuta nsozi, abaluuta nnyanja mwenna mbakoowodde olwaleero mujje ku mukolo gwa maama Nansamba. Nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa. Weewaawo amanya n'eddoboozi ssebo. Amannya agange nze Kabona Male Mabirizi Musikko Beriranda Ffumu lya mu Nsonda lwembaawo lwemba munno muddo gwa luyina talina mbuzi.
tugenda kukitegeera banakalaki bajajjange wabajajjange bwetali omuwe space wano kino kye bayita obuwangwa n'ennono mwe bakabulaza ate bwe tuba tunakyusekwanga mwana tulina kubeera ku nnono mukitegeera tugende ku ki Check 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Abaana b'embuga buliwa kadala bikono obuwangwa n'ennono ku Lutikko nga bannalogonasa Check 1 2. Yes. Okay. Abantu b'omukalagi ndowooza olunaku lweggulo mwakirabye batereza poli mwana sajja abantu b'omukalagi nabagambye kubanju nabagambye ngenda kubanjuli Tereza Mike mwana nja kulinnyisa emmandwa Tereza Mike teekamu amanda bino saagalamu ku bujagalyo teekamu amanda kino kye nabagambye olunaku lweggulo nti pulezidenti w'abasawo b'ekinansi mu Uganda ngenda kumubanjulira olwaleero amaze okuyingira maama Nalongo Nansamba ze bamweyala kabona ndugga ze nkikuttemu wano mu llo kati kitegeeza tunula eno otegeere ate ogoberere njagala mugoberere empaka wali nakifuma mu kisaawe mulabe musomesebwe muyige mutegeere lwaki tubanjulira omukulembeze muleme kubbibwa muleme kulimbibwa mulekeraawo okubbibwako muntegede bulungi tugenda mu kalaki wali esajja sooka ogambo yategemu amala nyamuwanulayo saagala bintu bikyankalanya mwana yes yaho obumaliriza musajja wamaduje konde jajjanga obuyimba bunyuma obulungi awateja bbamu teyabba ki miremba gimukuse ebyaffe weza bwannalongo nessango ajajja mwebala okuzaala abaana abalongo nomulongoosa onongoseze waganye mpiseewo ebyange n'emizimu emizimu obuseemu ffe temutuziimuula mu wabula ensobi eri abaana ne lubaale yatubeera mu byobulamu munsi mu mbeera batemu zino ngenda nakifuma mu kisaawe ababaddeyo ekiro mwabirabye
emikolo gyakoleddwa bulungi nnyo. Mugamba mutya eyo? Tunula wano weetegereze, nze nvaako wandaba dda. Tunula wano olabe pulezidenti nze ndeka. Tunula eno, kino kye nabalaalisa olunaku lwajjo ti pulezidenti waffe ng'abasawo. Olunaku lwaleero mumulabe live, naye tugende mu kisaawe wali enakifuma muliise buti eyeetuukidde etanywa matabangufu. Mujje tubakoleko emikolo mwana, mujje tubasomese, mujje tubayimbire, ate muyinza okuwonyezebwa. Tambula gwe musajja mwana, egwe mwana oba tokubwa jangu siba abatunda ebyaffe ekyakiwanuka wanula ebyewala omubanoira akusinze jangu osomesaawe jajja mukasa gwagaba obwezi nyongera obweza mu mirimu gyenkola jajja namusinda nkusaba onzindire bannaddiini aboosya ebyaffe bajjajjange bemanyire besimanyi muneyolegengazi kusobole okubamanya tulina ebijja by'ebika byaffe tuseewo ennono n'obuwangwa okumanyikana mu yes nabagambye pulezidenti w'abasawo ekinasi genda kumubalaga olunaku lwaleero yoyo ali mukunvaako emabega mu mmoloka eyo gye mulaba ye maama Nalongo Nansamba oyo gwe mulaba. Tugenda wali nakifuma mu kisaawe mukye musomesebwe ennono, mukye mwaniriza okulembese, ate mukye tubakubiraga, mukye muwagire obuwangwa n'ennono. Kino bakiyise obuwangwa n'ennono ku ntikko. Vaayo gy'oli jangu eyeetuukidde etanywa matabangufu situle engoma. Kusabampa omukisa ne lubaala nkwatireko mbeere empagi mu kussa ebyaffe. Mweza bwa Nalongo ne Ssalongo ajajja mwebala okuzaala abaana abalongo mmwe mulongoosa jajja akawumpuli omusomesa w'enseeno jangu osomesa abasudde ebyabwe. Iyo nabagambye nti pulezidenti wawo sige Yes. Watch out. Those up. Buli bwe kikwatako n'ekyokola.
Uganda yona president wa Sawe Kinasi Uganda president waffe we kakana gusoja kakana mwana zendidde mu ndago zekikutemo ate bamweyana bwe manchi mansira mbamula gusole ki yangutwanirize naki emmere twafumbye ate oli muggula mmere mukyeno waggulu kyekiro pulezidenti wuuyo n'oluubirako omukisa gw'okweyonera yekka bwotyo teri kirungi nga kuba pulezidenti w'abasawo ng'onyirira teri kirungi kuba pulezidenti ng'olinamu kajja teri kirungi kubanga mwana ate njogere kimwe bakyali mwana ate teri kirungi kubanga okubalaga ng'ate wasamira ng'olinga nze naki olwali weyongeza sawundi ono pulezidenti nze mukulembedde mwana nze bamweyana nabagambye nkomawo naye buli muteeka emikono waggulu nga pulezidenti ayingira buli muteeka emikono waggulu oyanirize pulezidenti waffe mpora mukulembeze ate nga musamize bwatyo mpolampola awulira ku bantu mpolampola awulira ku bantu bakabona mujja kumudda ebbali awo bakabona mwenna mugenda kubeera mumugonga awo mugenda kutuula awo ebbali pulezidenti bwatyo nga awulira ku bantu mpolampola tweyanzege spiritual believers choir agenda twala butereevu mu kusinza maama wanzikiriza wabuwangwa na nnono era nga ye mulima w'enzikiriza wabuwangwa n'ennono
programu mpanvu netugenda kutandika na kusinza spiritual yangu mutuwe oluyimba oluteekateeka emyoyo okututwala okusinza. Maama ngenda kusaba okkirize otuule n'abagenyi bo bonna ne bakabona. Kabona gali kugalwamu okubeekayunga kabona nsubuga ne bakabona bonna bawerekedde batata tufaaniriza omukolo guno. Spiritual believers sababu kye tukola tukiyise mu bwangu. Bamaama mumpe ekkubo yano, abali wano mumpe ekkubo, mbeegayiridde nnyo mumpe ekkubo. Bannange nsaba abali obuyi buno mwenna mukowa. Abasirikale mwenyambeko munkiriyaringire wantu wano sagala omuntu no. Weewaawo. Sagala omuntu n'omu n'obagga osinga okumanya abagenyi kaawo. Linnyamu. Nsaba abantu bonna abali wano bafeewo. Ebyuma bino tebisika, microphone zifa.